ekisolo kyaffe eky'abaana abamu ku baana abawala aba senior 6 ekiyidde twebaza Mukama Katonda nti tewaliiwo mwana afunye buzibu naye ng'ebintu byabwe emifaliso bitabo byonna byonoonese tuba tufunako ku nsonga efaana bwe Kisaasi College School emyaka gyonna gye tubaddewo kumpi tugenda mu myaka 3 naye Mukama Katonda bw'ati bwategese naye tumwebaza nti teri mwana n'omu akoseddwa ibitabo byabwe bigenze amakeesi bulangiti wamu n'amasuuka naye alhamdulillah bwekibeera ng'obulamu butaasiddwa Allah tumwebaza. Mpulire gannaku nnyo nnyini ddala okuva ku Kisaasi College Secondary School erya Haji Latif omuliro gwakutte ne gwokya oba ne gusaanyaawo dormitory y'abaana ab'obuwala. Okusinziira ku updates naye ze tufuna okuviira ddala omuliro gunene we gwakutte amawulire amalungi gali nti tewaliiwo muyizi n'omu yafunye buvune bonna wadde ebisago wadde okufiiramu ogwo omuliro naye nnyini essomero Haji Latif kyasinga okubeera nga yeebaliza Mukama. Kisaasi lino eno Kisaasi College bambi libaddewo ate nga liyamba oyo Haji Latif awadde abaana bangi nnyo basale mu ssomero lyeryo ne gundi ono ani Felista the Superstar naye we yali ayingira secondary yamuwa basale naye kyemmanyi muneera oba gyabadde akyasomera nsuubira nera gyabadde akyasomera kwansiwuliranga nti avudde so naye ali eryamuleetera actually ne Felista the Superstar okubeera nga asiramuka ye nga Felista yasiramuka nakkiriza nga tebamukase oba kinedda ba admittinga mwana ndowooza yalaba enneeyisa y'abaana abaisiraamu abali ku Kisaasi College n'asalawo naye asiramuke. Amawulire mabi nnyo nnyini ddala okuvaawo wa Haji Latif naye katumugumye naye atusabe Mukama Katonda asobole okubeera nga amufunisa ssente azzeewo ekisulo ky'abaana abo bw'ate waliwo n'omu mulala yafunye buvune. On top of that ng'ate essomero liri Ntungamo baliyita Mutuyera High School. Mutuyera High School liri Ntungamo eno y'abayizi by the way ndowooza nandigambye naye ekyo munnange omuntu ayinza owulira statement n'agamba okuba mbaana omuliro abaana bakumamu omuliro tukanga sirina wadde n'akabiriiti akakuma mbaana omuliro. So eno Mutuyera High School lirisangibwa Ntungamo abayizi beekalakaasizza era bwe lityo gavumenti yasazeewo essomero neno ebeere nga eriggala temporary abaana ne baddayo ewaka ng'ensonga evudde ku ki abayizi beekozeemu omulimu we batu ne bawandiika ebbaluwa ne bagireeka mu dining hall nga bagamba nti yalingani deputy yes yabeeranga deputy w'eryo essomero second in command asusse okubeera nga abatulugunya bo bakoye okubeera nga batulugunyizibwa so ne basalawo beekubira omulanga nera ne batandika okubeera nga beekalakaasa. Gavumenti obutayagala abaana banene okufuna buvune oba kwekalakaasa okugenda mu maaso nakwonoona property za ssomero basazeewo essomero eryo basooke baliggalayo temporary ndowooza bajja kuddamu baanawunsinge deeti y'okuliggulawo nga bamaze n'okuresolvinga ensonga y'oyo omusomesa gwe bagamba asusse okubeera nga abatulugunya. No SMX Media ngenda sigala nkuwa updates nga gwe kyonna okukola subscribinga nyiga notification bell ebisigadde obitulekere. Ensonga za bulamu nakufa kutaasa bulamu na bifaanana ng'ebyo tuli Kisaasi abaana baguddemu ekyuko wano omuliro ogukutte essomero lyabwe n'olwekyo tusigaze kusabira bayizi baffe buli omu asabire munne naye nga si birungi